ya kino omuntu akinyomereza nenga tomanyi kiki kigenda kukola omanyi tweets ezo zetwateekangayo n'ebifaananyi bye twakasukanga okulaga Museveni kikyali n'abannansi ba Burkina Faso batandikanga okukola ki okubisoma okitegera babisoma ate wojjukira already obeera otaaginze omuntu kati Museveni w'omutaaginga nabo batandika okukola ki okumunoonyerezaako okitegera ekintu ekyo kati tweets ezo zaagira nnyo ne kireetera Ibrahim Traore okukansolinga ki okukansolinga visit ye yali alina mu Uganda okitegera ekintu ekyo n'agikansolinga nga tumutaddeko akaliro n'akansolinga mutagenda kujja mu Uganda naye ng'olwedde abantu batandise okukola ki batandise okubiraba naye mujjukire alinayo rival we gwe bayitaani France jukira France gye bagoba mu Sahel region gano gonna amatwale gaali wansi waaki wa France era France ye sponsoringa ba dictator abo okitegera abeeyo abaaliyo bano be baasuula kati France eno nabagamba abantu bana bakkiriza mu democracy kiki bakola bakreatingira ekintu kye bayita alternating opponent Ibrahim Traore ne bamukreatingira opposition Ibrahim Traore kiki ya resultinzeeko kino njagala osome zino statement Ibrahim Traore yatandise okwamba nakugamba bano ba dictator bo always bakkiririza mu mundu tebakkiriza mu bintu bya mirembe opposition yo mu Burkina Faso we yatandise okuteeka abantu zero lo mu bantu nga His Excellency Kyagulanyi yateekamu okufaafagana ka Museveni netandika okujjayo ebintu bya Ibrahim Traore nga bakozesa exploits ze twakozesanga Ibrahim Traore kiki yakoze yazanya akakodyo ka ba dictator kebasinga okukola yatandise okuwamba n'okutta abantu okiraba DW ne jana ebikuba jukira ne Kagame naye bwatyo bwakola Kagame buli opponent ajja ne Kagame akola ki amubuzaawo n'amutta Kagame n'akolaga nteri opposition era baagala nnyo Kagame abanyanda bonna bakkiriza mu Kagame teke yemu Ibrahim Traore gyabadde akola ki gyabadde azanya okitegera ekintu ekyo DW n'ebifulumya nti Ibrahim Traore ali mu kuwamba abantu kati wabadde bakafulumya ekintu kino eno statement eno njagala date yaayo then ne batandika okugamba bwate Abamerika baagala kutta Ibrahim Traore naye ng'akulimba bakulimba America tayinayo na interest zeyo za amanyi nnyo France yina interest mu Sahel region ne Burkina Faso okitegera interest z'omugundi z'omu America ziri mu East Africa Traore gyabadde yereeta gye ziri okitegera ekintu ekyo gye ziri kakati batandise ki story Abamerika baagala kutta Ibrahim Traore that is total nonsense bakulimba Banna Uganda mwe mwaletedde Traore ebizibu kakati abaana be Burkina Faso nabo bamugambe twagala kalulu kikyakoze ba dictator kye basinga okukola kuwamba na kutta kati yatandise naye yabatandise atona abanguyiza mankubanga yerigi yakutte mu free phase nabagamba gwe munda Uganda tomanyi kicholi we can change the world if we decide to do so ona abadde wakabi naye olunaku lwe yakwata mu phase ye Uganda ne tumuteekako phase kakati akalira akawulira kati atandisewo ki propaganda mu America baagala kutta Traore America baagala kutta Traore kudiruki nga bamuttira ki Burkina Faso ina cheze nyanya zerima ezenyanya ne bugolodi obutono bwerina yenkana ne Uganda baleke baagala kutta Traore this has been a French state okitegera state ya France already omusajja atutte Congo mbwagenda alumbe lyalwanire bugundi bukadoma nga already tanakwata na Uganda jasinga okwetaaga okitegera kakati batandise ekibozi n'ekintu ekyo kyavudde kuki njagala tunulie Museveni wane Uganda kyali mukolo okiraba olaba Museveni ya Uganda kyali mukola okiraba kati Museveni yagamba mbu we twayise teeka ly'ebisiyaga ne batugoba mu agowa kakati bakomyewo fetubaniriza Omumerika tannakwataganako na Museveni bino ebibozi ne story ya Traore kati ndowooza mu ky'abantu kikwatagana okitegera bakugamba Omumerika ayagala kuttaani Traore ate wane Uganda Museveni akugamba nti olwedde bazzemu ne bakwatagana naye mu olutalo lwammwe lubadde lugamba nti Traore tojja waffe kye mbadde mugamba nga mulaga obubi bwa Museveni kati Museveni akikyusizza mbu kakati ye Traore Abamerika bano babinyo baagala kumutta kati naawe wanene Uganda kye bakulaga nti already Museveni ayagala kwatagana mu abazungu bazzemu ne bakwatagana ne Museveni kati ndowooza mulabe omuntu bigatta kati eri mulage nti Omumerika mubi then ne Uganda wali mulage nti Omumerika mubi okitegera ekintu ekyo we bali naye ffe tukkiririza mu democracy tetukkiriza mu bukulembeze bwa mundu ekyo kikafuwe mukitegere ekintu ekyo so banna Uganda kino kyakubasiba kakokolo omusajja mumukubye ne mumuteeka waaja ebyo byabadde nga yeewaga nti no wakitalo nnyo nabagamba oli wakitalo nga tetunnakukwatamu buli omu wakitalo yesu tukkiriza naye nga tetunnakukwatamu okitegere ekintu ekyo kati tumukubye bulungi nnyo ne tumuteeka waaja kati ali mu defensive okitegera naye ayambibwako Museveni mu Uganda yensonga lwaki Museveni yakoze statement zino nti abazungu bazzeemu okukwatagana naye nabagambye ono Museveni ali ku lose situation okitegera the only way bana abazungu okukwatagana ne Museveni alina okukkiriza to their policies zigamba mugende mu kalulu bakakwokye oweeyo obuyinza we bagamba yensonga lwaki America ekyusa president again and again France tekyusa I mean China tekyusa Russia tekyusa okitegera
Bungereza ekyusa ba prime minister kubanga efugibwa ku kabaka. Gundi China tekyusa. Mukitegere ekintu ekyo kati enfuga gye bagala okweta mu Africa nga bayita ba pan Africanist. Ibrahim Traore is not a pan Africanist. Tebakusiriwaza. Oyambala ngoye z'abazungu ng'otugamba muno oli pan Africanist. Do you know what it takes to be a pan Africanist? Okitegera pan Africanist omanye ebigambo bino babyogera bogezi mbwa ono takwatagana n'oli kati pan Africanist. That is total nonsense. Ono mu Russia alina Museveni. Ono mu Russia alina Muhoozi. Ono mu Russia alina Ibrahim Traore. Kati gwenga bakusiriwaza mu Traore is a pan Africanist. Is a communist, is another dictator. Ayagala dictatorship yebebera ku Africa. Yensonga lwaki examples bakuwabbo always bogera ku Gaddafi. Gaddafi yali pan Africanist. Yali pan Africanist. Mbokuba dola kye kikufula pan Africanist ngate oleta rubozi zoleta. Okwatagana na mu Russia na mu China. Ate go tugamba oli pan Africanist. Tolanti oleta gundi, oleta Chinese communism na dictatorship. Muna Uganda tebakusiriwaza. Our fight is democracy and human rights. That is our fight. Okitegera? That is our fight. Yenna atwekiika mu kkubo mulabe waffe. Ibrahim Traore mulabe wange. Nkiddamu Ibrahim Traore is my enemy. Mulabe wange. Lwaki? Yekiika mu kkubo lyaffe. Nze nali simuyinaako buzibu. Paka olunaku lwe yalangirira nti ajja campaigningira Muhoozi na Museveni. Awo buzibu bwange naye we bwatandikira. Ate ngenda kubeera n'obuzibu bwange paka walijja n'atwetondera. Before that, eyo tatunyumiza ebyo mbusimanyi baagala kumutta America. Bamutireki. Nga Uganda eri wali abasajja bajeetaga ina trillion za gold ezijja dola mu circulation. Gotugamba bagala mukitegere ekintu ekyo. So, muna Uganda ekyo kibozi bubozi. Bino Museveni byali mu kweyogeza kibozi kusobola kubakinga kiri. Kubanga oli yavuddeko obuzibu. Kakati nono kyali mu kola. Okitegere ekintu ekyo. So, byonna byali mu kola bibozi bubozi. So, kyembasaba temugendya mu ebyo. Fetugamba democracy na human rights ebigenda okutwala Africa maaso. Nti omuntu ojja ku bukulembeze ne bakuba akalulu n'ovaako n'ogenda. Obukulembeze si kintu, it is not a do or die. Ne wotabeera mukulembeze ensi esobola okugenda mu maaso tetugamba. Okitegera ekintu ekyo. Muna Uganda waliwo ekibuuzo ekiri mu kutambula nti America simanyi yagala kutta Ibrahim Traore, simanyi America yasindise yakoze assassination attempt ku Ibrahim Traore tebakusiriwaza. Nkiddamu ekyo ekibuuzo si kituufu era kyavudde kumwe banna Uganda. Okitegera ekintu ekyo. Ekibozi kya Ibrahim Traore mbubagala kumutta kyavudde kumwe banna Uganda kitya. Just watch. Omwami oyo yalangirira nti agenda kujjawa mu Uganda okugabira Muhoozi Kainerugaba amasanyalaze kubanga nabagamba Muhoozi Kainerugaba ne Ibrahim Traore bonna they are Russian in the making. Russia and Chinese in the making. Bebali mubagira. Nina kugamba mu lutawo luno basinga kwetaaga ensi mmeka ensi bbiri. Aba Russia n'aba China badenga ba promoting ono Ibrahim Traore bamulinyise ajjenyo mu bavubuka okubalaga nti akoze. Yensonga lwaki America we yajja netwala Congo nge ensi esigaddewo oba option country esigaddewo eriemu bweti Uganda ku nsi zibasinga okwetaaga ezibadde bbiri Uganda ne Congo. Ukitegere ekintu ekyo. Kati biri byonna basooka ne babiyimiriza nga baagala Ibrahim Traore akole ki? Ibrahim Traore ajje asiriwaza abavubuka b'omu Uganda ati Museveni asobola okukola ki? Ayimini Muhoozi Kainerugaba asobola okufuga bw'atwale Uganda maaso. Okitegere ekintu kino. We gatugwa mu ngalo faba Infinite Class n'abaana ba ex-warriors twalumba Ibrahim Traore bubi nnyo misana na kiro ne tumukolako emikolo. Okitegera? Nabagamba ekintu kino ekya media kino omuntu akinyomereza naye nga tomanyi kiki kigenda kukola. Omanyi tweets ezo zetwateekangayo n'ebifaananyi bye twakasukanga okulaga Museveni kikyali n'abannansi ba Burkina Faso batandikanga okukola ki? Okubisoma. Okitegera? Babisoma ate wojjukira already obeera otaaginze omuntu kati Museveni w'omutaaginga nabo batandika okukola ki? Okumunoonyerezaako. Okitegera ekintu ekyo. Kati tweets ezo zaagira nnyo ne kireetera Ibrahim Traore okukansolinga ki? Okukansolinga visit ye yali ayina mu Uganda. Okitegera ekintu ekyo n'agikansolinga nga tumutaddeko akaliro n'akansolinga mutagenda kujja mu Uganda. Naye ng'olwedde abantu batandise okukola ki? Batandise okubiraba naye mujjukire ayinayo rival we gwe bayitaani France. Jukira France gye bagoba mu Sahel region gano gonna amatwale gaali wansi waaki wa France. Era France ye sponsoringa ba dictator abo. Okitegera abeeya abaaliyo bano be basuula. Kati France eno nabagamba abantu bana bakkiriza mu democracy kiki bakola? Bakreatingira ekintu kye bayita alternating opponent. Ibrahim Traore ne bamukreatingira opposition. Ibrahim Traore kiki yabizotinzeeko kino. Njagala osome zino statement. Ibrahim Traore yatandise okwamba nakugamba bano ba dictator bo always bakkiririza mu mundu. Tebakkiriza mu bintu bya mirembe.
opposition yo mu Burkina Faso we yatandise okuteeka abantu zero lo mu bantu nga His Excellency Kyagulanyi yateeka mu okufaafagana ka Museveni netandika okujjayo ebintu bya Ibrahim Traore nga bakozesa exploits ze twakozesanga. Ibrahim Traore kiki yakoze? Yazanya akakodyo ka ba dictator ke basinga okukola. Yatandise okuwamba n'okutta abantu. Okiraba?